Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Omwami oyo Bulego yali ayogerako yankola akabadi yangamba. We have a production meeting. We have a new sponsor. Ate ngeri bwe Jojo ya shows. Tuna sponsor ate munene. Naye we shall meet you after your show. Call me after the show. I'll send you the location. Nali mubisi. Me, I joined TV when I was 19. I went to NTV. Nasoko kutani kokola ezo screenings nga ndi 20 screen tests. Kozo mwana wange efi namuzala ndi 22 ngenda weza 23. Nali already ndi ku live wire by then. Chegera.
22. I was making 23 by the time I gave birth to my son. And now he's 7 years. Awo time eyo mmaze okuzaala awo biki. Fuse katini ddala. Kula ngamba tulina meeting. Engeri gye wakomyewo nnyo ate wakomyewo abantu baayagadde nnyo ng'okomyewo jangu. Ewa. Mala show ampa pini. Ngende ekifo kyali eddwaliro lino eriri kumpi ne Kabojja baliyita bati. Is it Kampala International Hospital? Kampala Hospital. Waliwo ekifo awo. Actually wano Kampala Hospital. Awo waliyo I don't know if there are cottages mayumba gali eyo. Wolaba olujja oluliko ennamba eno. Teyaŋŋamba nti oba room number oba ki. Yaŋŋamba look for the door that has this. Tukawo nkonkona. Yafudde ennyamba dde nakyusa n'okyusa natumya engoye ne bandeetera engoye ku booda. Ne nkyusa ndyoke nve ku Serena ngende. Tuukayo konkona nyamba do. Neetegese nzize ne shows nga 8 mu mutwe. We baŋŋambira nti yogera ku sheekwata ku bino mbaweerawo. Osooka oyiwe. Mpulira open. Nzigulawo. Muvudde ku station. Siina gwe ŋŋambye. Obimanyi mbagambe we bankuba ekikono. Kitegeera njagala nzije nga namaze no signinga. Mukulu ampise. Nyingira nzigulawo oluggi nga mukulu atudde wali. Uwa. Mudiiro. Ali mu vest. Kati ya story nze jinyumye ng'omuwala ali ku TV asooka agenda agamba bwagala nnyo ebyobwerere kakirabe kasiru kali okitegeere. People will always judge and that is the biggest problem. Omanyi judgments zino abantu ze batuwa naddala nga tuvuddeyo okwogera ze zisinga notiisa omuwala ali eyo ng'alina ekizibu kye yayiseemu. Subira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Kansubire muli bulungi. Tuli ku Executive Media bagiyita Real Time with Mimi. Abanyambaza babayita Mimi's Glamour. Ngera bebamu ku sponsors because banyambaza babayita ba Mimi's Glamour. Sikambwa. So bebanyambaza bali awo ku Apple Road. Sharia zonna z'olaba zemba nyambadde oba dresses empanvu beba bazinyambaza. Ate kosa Gibbs Bridals awo Ekisaasi ku White Horse Mall. Tulina custom made, tulina gowns eziwedde already eziri important esobola okujja no hiringa. Okujjako gwayagala ekintu ekiri custom made tusobola okukutungira ne tukikupangisa oba okigula n'okitwalira ddala. Ikopi y'emu ku basponsors baffe kosa ne Juice Sanctuary Uganda. Olunaku olwaleero ndi ne Caroline Maka era mumulaba yeesisa amanyi kyasekera, but bwe tuva wano it is not going to be the same. Gamba, you continue. Nyanjula bulungi agambe, thank you for coming. Siwe batyo. Tukwaniriza. Kale, thank you for coming, Carol. Tukwaniriza ku Executive Media. Real Time with Mimi. Real Time with Mimi. Twakyusiza mu bannange, tukyakyusiza ddala ebintu bingi. Naye tugenda kuleeta programs nyingi nnyo ku Executive Media naye nga zirina ba presenters ab'enjawulo. Nga nange mwotadde. So mutulindire. Naye ng'ogamba otya Mimi. Executive Media egenda kuba y'amaanyi. Nnyo because biri bye mbadde mulabanga face yange mu buli program kuno twasazeewo tuwa abantu chance. Tulina abantu bangi nnyo abali bakola ku mainstream nga bamaanyi ne babikoowa ne bawummula mutwagala bapoloosa kudda teweewuunya ng'olabye amawulire ku Executive Media kijja kuba kyakabi nga kalina n'obudde nga kalina presenter.
Yeah. Programs nyinyi ezigenda okujja. Yes. Aha. Oli otya munnange? Ndi bulungi mukwano. Muwala w'oluzungu. Asigenda ngenda kufuba okugezaako okulaba nti sirwogera. Kubanga kirabika lwe lumu ku bintu ebiyimiridde mu friendship yaffe. Vigirwanisa. Naye nga nkwagala nnyo. Kinawe nkimanyi mu mutima obeerawo no. Singa ensi nsobola okugiragako ku inbox. Basategeera nti oli ku last. Obanya akaguwa bwe kati. Kala aliwa. Awo wentuuse? Watuuse. Aye nga mbadde manyi tugenda tutereezaamu. Because kati neetonda, you know. Weetonda bw'ogaya saalabyemu. Anti kati olaba obuzibu bwe nnina by the way. Kankyogere wano. Obuzibu bwe nnina nti abantu abakikumamu omuliro ate bakuli nnyo ku lusegere kati mbeera nga am I doing the right thing? Am I doing the wrong thing? Mbeera awo niŋŋamba. Nze mankugambye ki? Anti kati uncle waŋŋamba nti nno awo si wabi nga ŋŋamba kituufu uncle agenza okyogera amanyi nnyo ani Zubeida kati kitegeeza maybe it's okay. Kati ngenda olaba nga tegwonyiza nga kati nembeera confused. Ngenda olaba kasiko agamba sooka ompa akantu ako kanyumi ŋŋamba olaba kukwasese. Kati mbeera awo nga ŋŋamba oba tebakumanyi bumanya. Nze buli kimu bankola nga njagala nkusanyuse nga ngabambi. Aye she had a long day. Nti wakoze nnyo ku olunaku kati netikaya akantu ate olaba terakuteekayo olweggulo kitegeera. Nayogera tukooye twagala okwebaka ogenda okutunaba oti ogamba nka ngenda okwebaka kampumuze ku bwongo. Nga waliyo yakumanyidde ku status ensi eri eyeeseka. Ofuuse ekisekererwa mu ggwanga lyonna lwa muntu omu. But by the last post I did, by the those puppies were really cute. Mwebale zaali cute. Tewali buzibu. Nze ndolaba n'ebikyannemesezza okuwa ekirabo kya birthday. Atokola nga bintu ng'ebyo. Manga alowooza ne ngane kati kaluka mu ekirabo. Igwe weewuunya abandi bonna abandi okumpi nabawe ebirabo bya. Nze kyeva bulijjo mbeera neewuunya nga ŋŋamba anyway. Ne ku birthday party kirabika wanjolonga. Kwolwo sirina kye nakola. By the way, you remember? Just nti nakola buno obuntu obubeera romantic ebyokukanga nga nkulisa keeki. Kyona kyona ekikunyiza kati nze ndi awo. Eno friendship banaye mumpe ku advice because buli kinkulu omukyala tikyagala ono. And yet you're such a darling. You're so sweet. So leero nina Caroline Makamo Studios zaffe wano. Carol ennaku zino ndi omu ku bafollowers be. Alina ebigambo byayogera ebirungi byetwetaaga okuwulira. Naddala abakyala kussa n'abaana ab'obuwala. Lwakuba nti Abannayuganda nze kye nabategeerako ebintu ebirungi temubiwa nnyo budagga. Really? Bwe baŋŋambanga nti abaana ba liiti bali teri mwana yasoma liiti ng'avaako mu masomero g'abaavu. Literature abeera balina lulimi naye. Baŋŋamba nga either ewaka taata abanga yaliko bw'atyo. Obanga ne family simbi teri bubi nnyo. Family wise tetwali bulungi nnyo naye ate tetwali bubi. Sisobola kwewaayiriza nti twasulanga ebweru twasula ku kkubo nno tetwali bubi nnyo naye nga ate tetwali bulungi nnyo. But we managed to pull through. I think literature all the ways is ate siriit. Nze kuva dda njaganya ebintu by'okuwandiika. Basically kyensobola okugamba. Ne taata wange oyo ayagala nnyo ebintu by'okusoma asoma ebintu by'aba philosophy ebyo so maybe gye nakipiikinga. But nze okutuuka n'okukola literature ku A-level already nali mpandiika. Era ng'ebintu byange actually nga nina abantu abali awo. I had mwami bamuyita Peter Kagai, simanyi oba mwamusangawo ku National Theatre. Walingawo Jerry Sesanga naye ng'ali awo ku National Theatre. Abantu bonna nabamanya around that time because twajjanga n'ebyamasomero okujja okukyala. Ne ku Facebook already by that time nafuna Facebook account nga ni senior 2, senior 1. So nga postingayo poems. I've always been a writer. Nga mpandika poems. So nga postinga. That's how they scouted me. Nentandika obibawa. So chovola nayanguyirwa nti nze nagenda omayiza ebibuuzo bya senior 6 nga already nina omulimu ku National Theatre. Nga ngenda kola stage plays. Because already nali mu system. Nga mpandika ne mbaweereza olumu ne bazi featuring and all that. Yeah, I do.
wakolako ne National Theatre. Gye natandikira actually nga nakamala form 6 twatandikirawo stage plays twali ne mwami Bwanika ba Otako wabeerangawo abantu awo waliwo omwami awo aboku National Theatre nga bamumanyi nga bamuyita Otako ne ba Bwanika twakolanga theatre plays awo ne ba Patrick Nkakalukanya I think right now ali nnyo mu movie side right now but twakolanga stage plays ezabeerangawo because fe twajjanga ne tuziraba then nenyingira system right after my senior 6 nengenda ku National Theatre nentandika acting era nga tukola stage plays ezalyangawo nenyingira ne Kampala International Theatre Festival nagenda ne mwami Peter Kagai yona ne to acting so I've always been an actress so abantu webakulaba tebabeerawo ne beewuunya twatandikira eyo the only TV series that I did I think was The Hostel ne mwami John Segawa yeyo gye featuring amuko but by that time already nga ndi ku Spark TV so kati byajja later on naye natandikira ku National Theatre ne short films twazikolanga so si bya kakati twabikola gye natandikira actually through acting gye namitinga ne n'omukyala yanconnectinga ku NTV that was Maureen Chinto by then ye yali producer wa Douglas Rwanga ye yali producer wa NTV The Beat so nze gye nabasanga but to go to TV natandikira mu theatre cause I write so tewagwa bugwe mu industry ebisinga mbimanyi obikola I can direct I can produce neziba movies and all that and then siri muyimbi naye I do vocal training and I was a voiceover artist. Vocal training. Ezabayimbi. Otya. Abayimbi bakola vocal training. Kale abamu si bonna. But abayimbi abali professional. Bakola amaloboozi. Bakola amaloboozi. They train amaloboozi gaabwe okula. Abayimbi boolaba abayina eddoboozi abasobola okukola. So that you have trainers. So me I do private sessions. Ontwale mu kondabe. Kati endo bagiyita real time with Mimi ate oyagala yimba saagala nnyo oyagala fuuka muyimbi olowooze nti oli wa kitalo nina husk voice yes husk kati nsobola osoma amawulire nsobola okukola ku radio nsobola okuyimba Mimo solo yimba. Anyo, nze nyimbanga. Tuwe mtulaba. Nyimbanga onomukyala yani. Joanita Kawalya. Gamba lai. Olumu nyimbanga Irene Ntale. Olumu ne nyimbanga Rema Daika musingako. But you know it's good. Njagala nnyo abantu abekkiririza. Kasoko mbolire. Blind faith. Kuba tetwakola gundi. Sakola vocal training. Kati njagala kukola byali eyo mba neetaaga okuwulira engeri gy'oyimbamu manye strengths z'eddoboozi lyo weri mwana kumutwala ku ssomero n'atakola interviews tuba tetusobola mumanya wa wamuteeka so kati nze okutraining omuntu wawaali ng'owulira otya bwe mba njogera awo soko yimba mutulabe ngamba kati bwe mba njogera kale owulira ki beza teri muntu atasobola kuyimba in arts even mistakes are designed so ninga ayimba wamuyira agamba kale ulira oguloboozo navuvuma but then you don't know the strengths zaina and he's one of the people abasinga tukubira live band so nandaba nebayitawo nga tukola nangamba you have a good voice you can actually be very talented so me I've always been a go-getter wendaba omuntu andabyemu ekintu mwesibako nkwesibako I don't care sirimu binombo ate nze nina kino no wekibanga kyakutegeeza nti kubeeraawo nti Shamim gwe ndabyemu kye neetaaga nti nina kukola ki nti ngende ntuulaawo okuva emisana mulinde mpaka wananfunira obudde njatuulaawo lwaki because nina kye mwetaagako ekintu abantu ekiremu balemesa Mim is abantu humility obwetowaze n'omuntu okwekkakkanya gwe ng'omuntu
abantu abasinga kibalemerera okutuuka gye bandiyagadde okulaga. Ate nze I believe kyekimu ku bintu ebisinza okunyamba kubanga emirimu abantu gye bamanyiddemu egisinga sirina gye nali nze nagenda ku TV ne mmalako emyaka egiwera nga nina papers za form 6 zokka. N'okugenda ku Spark TV nze nali sinnatandika soma journalism. Laira. Wasoma journalism wali perfect nnyo. Anti journalism namusoma already ndi ku live wire. Nga mazeeko ebbanga actually. Because the sente zansasulira okusoma journalism nali nga nzijja ku TV salary. Olwo obuvumu bwonna obukola obujjawa bwotyo. I've always been a go-getter. Nina weakness I think yesinga okumpushinga okuba nga nkola byenkola. Shamim simanyi kusabiriza ate sikyagalira ddala. Otya? Kinnafuya. Lwaki? Mba mpulira kintu kino ekyokusabiriza in my mentality. Mpozi ne tata wange ekintu kye yankulizaamu twakula tata afa atugamba obanga Mukama akuyambye olina emikono olina amagulu oyogera. Toli kasiru nti abantu yogera tegera byoyogera. Mukama akulekedde emikono gyo n'amagulu osobola otambula. Teweefuulanga munaku. Kati nze kyo kyankuliramu nti I saw him work to see all of us well. Ffenna twasomera mu masomero malungi sisobola kigaana naye nga taata waffe talina nnyo emirimu gye yali akola gyali awo nga si gye emirimu gye wandigambye nti kubanga amasomero ffenna ge twasomeramu kituufu gaalinga ga bbeeyi. First born yayitira mu masomero ga Uganda Matters by then ng'omuzadde otwalayo omwana kitegeera balala baali Menga balala baali Makerere College. Ate ggwe? Nze nali ku Kitante Primary, Kitante Hill, nengenda ku St. Charles Ranga International Kachiri, nengenda ku Bishop's SS Mukono. That's where I did my form 6, ku Bishop's SS Mukono. When namala awo, nentandika okukola. Then sometime later, maze okukola ku National Theatre, maze okukola eyo waggulu ku Fresh TV, nvuddeyo, maze awo nzize ku Spark TV, awo nendyoka nfuna sente nengenda ne enrollinga ku Omcat. Form 6 vac, awo godfather wange yansasulira nengende Makerere, nenkola computer applications. Yes. Yabeera ki? Godfather. Webaba bakubatiza omuntu gwe bakuwa. Wabeerawo godmother and godfather, right? Mbadde simanyi. Kati nze kale omuntu ayali mu kitiibwa kya maama ku saidi ya tata wange ye yali godfather wange. Because tata wange mama we yafa akyali muto, so omuntu oyo yaliwo ku saidi ye yali mwami musajja nga munene nnyo ey'embaale. So ye yali godfather wange ye yansasulira. Nengenda ku Makerere University nenkola CCA, computer applications. Nenzimala because I needed something to do with software. Because nali mpandiika. Kati nga njagala mbiyige neyongera okubeera nga mpandiika as I act. Nengenda nenjikola, nenjimaliriza on form 6 back. It was a short course. Nenzirayo mu acting yange. So ekyo ekintu ky'okubeera nti omanyi wobeera nga simanyi abantu anyway abakikola engeri gye bakikolamu naye okubeera nga obulamu bwo budipendingira ku mase ya Shamim wanaaba mpadde ogenda maliriza okoze ebintu ebimu gwe nga gwe byotakkiririzaamu oba ebikuweebula oba ebitali mu nzikirizayo religiously and personally and what because bano abantu bwe dependinga yako tolina kintu kati nze okubeerako obwo obunkenke all the time of gundi nina okukola kino abaana abasinga kibatuusizza awantu awabi nti bamaliriza abawala tubalabye n'abalenzi right now because kati ekintu tekikyali ku bawala bokka abaana ab'obulenzi abaana ab'obuwala naddala ng'olimu ekyo ekyaniize bampe bamaliriza nga bakoze ebintu nga we tutubyogera wano omuntu ayinza obutabikkiriza ebyesittaza abalala they have lost their lives tusiiba ennaku zino tubalaba kati bitandise ovayo because amawulire luli nga bagabikkirira nga tugalaba ku TV wokka but now internet ezze nti omuntu afa ne babaleete nanyenkyamusse mulungi nnyo okitegeera but abantu batandise biraba kati nze okugezaako okwewala ebyo ebintu byonna nasalawo mbeere nga ndi muyiriri nkole because so me that is basically I think ekyo kyekyannyanguira nembeeramu buli obuvumu obwa wendaba omulimu njagenda ngukole ate ngumireyo until I feel like sikyasobola. Okay. That is why nasobola
waliwo ayambuuza nga story eno eya 50k y'abapresenta yakajja munnaffe yayogerako yali ava ku station gye nali naakavaako naŋŋamba naye ate ggwe abasinga abakyala abawala obulamu bwo munaye bwali different ku bawala abakola ku TV abalala tebalwayo naye nze namalayo emyaka gyange ena ku NTV nemalayo emyaka 4 nenzira ku Wokedde nemalayo emyaka 2 nenzira ku Power Magic nemalayo emyaka 2 I've not done a job that goes below 1 year because mba mpulira I've also failed myself. Me, I always challenge myself. Nti ngenda okuva ku kintu nga ddala kigaanye nga mpulira I either need to move on oba nga kyo nga kyo kigaanye oba nga level wekintuusiza nina okubaako ekintu ekikyamu kyenkola okusigalawo awo wenja okuvaawo. Okay, so tuli ku real time eno tukyaza abantu nga bakaro abantu bebeegomba abaogera ebigambo ebirungi gye tuli n'ebituyambako okubanga tetuggwamu maanyi ne batubuulirako gye bavudde kussa ne we bali kati. Saagala kubuuza Bukedde kuba nakukyazaako dda n'ogimpa bwewavaayo. Ki ekyakujja ku Pearl Magic? Yeggwe presenter omunnayuganda gwe nasooka okulaba ku Pearl Magic. Simanyi oba nalina maalo simanyi. But nze bwe nakulaba ku Pearl Magic kuba kye nali ndabangayo zaali films. Kati ndaba omunnayuganda ate nga mwana muwala gwe nali ndaba yali akola lokoloko lugambo lwaffe ate ng'olumu alina mu field nga ye presenter wa Pearl Magic nga buli munnayuganda ali wano ayaayana kutuuka ku Pearl Magic. So I was asking myself omwana yatuuka atya ku Pearl Magic kale kati yamaze otutuukayo program gy'akola bana eri unique out of the blue ngenda okulaba tokyakolayo out of the blue after 2 years teba out of the blue engeri ndowooza gye twagirabanga olw'olumu anti yali ya luzungu yonna bwe buzibu bwammwe tetwagiwanga nnyo buli naye nga kyetwali tumanyi twalina omunnayuganda eyali akola ku Pearl Magic. Pearl Magic ogiyingiramu nali ku Bukedde by then. I remember the first call I get about Pearl Magic nali nakamala graduating awo ku Omukati. Munange ffe abamu ku bantu abasomera mu lockdown omuntu yenna yasomerako mu lockdown nga wa ku campus amanye ebizibu bye twayitamu buli ayafuna koosi oba nga wagenda okusoma nga omanyi ogenda mala myaka 3 oyo yamala 5 anti because ffe twatandika right before lockdown nemusoma semester nga 2 mukulu n'agamba mo 41 days nemutuula ogwo omwaka ne guggwa ne tuba twakaddayo ne bagamba ate muddeeyo kitegeera ne baddamu ne baggalawo ate ne muddamu ne muddayo so ffe twasoma a little bit longer so mba ndi ku Bukedde awo I get the first call from a Ugandan nangamba waliwo diriwet before I even give you that story Shamim tukole emikwano naye emikwano egitugasa tubeera nnyo n'abantu ekyo ekintu nakiyiga a little bit later in life manyi mweno industry obulamu bwe tutambuliramu obw'omu camera abantu bangi bobeera nabo around you but not all of them are your friends. Out of 20 people sijagamba 10 out of 20 people ina mukwano gwogwo out of 20 ate nga bonna bali 20 bonna bakulaga mikwano gyo nnyo so I think oba nakyo kibeeramu oba okwegendereza n'obugumiikiriza ate ne Mukama yennyini ndowooza yalina otulaga because tosobola kumanya so okola emikwano kirungi nnyo n'okweyisa obulungi eri abantu you never know when the tables will turn cause nze omuntu ayasooka okunkubira gwe baatuukirako nga bannoonya omuntu oyo yaliko cameraman wange edda nno nga nkyayirira bino because actually ekyesikugambye nti nga sinnagenda ku nation media ffe twakola buzz events ezo buzz abaana ze bagendangamu talina buzz nga tuli ba market yanga batukyaza ku TVs ne twogerera buzz n'ebivulu byazo so kati ffe abamu ba camera people betwakola nabo ate era by that time yenga byali mu system bali gwe baatuukira n'abagamba Karonja mufuna nankubira I remember that first time ne bambuulira ebintu ne mbagamba tujja laba
ne wayitawo emyezi emirala ng'esatu. Then I graduated within that time. Then ne baddamu ne bakuba nga bali ready. They flew over from Kenya. I remember bali abaami babiri ne bajja. We met twamitinga twasooka meeting awo ku Eliana ne tumala ne tuddamu ne tumitinga ku Onomo Hotel. Ne tusanyenga ne tudiscussinga. Kati okumanya nkugambye nti lwaki biri points ziri esooka ebadde yatukola emikwano egitugasa nti ekyo kyannyamba. Maybe bandinoonyeza ne batanfuna oba ne bafuna omuntu nga talina nnyo makulu n'atabantuusako. Then the second thing, tutuuka okusigninga contract. Bangamba, mu discussions bangamba, engeri gy'ogenda okukola show bw'eti, you need a DJ. Twagala ofune DJ Omuna-Uganda, gw'oblendinga naye ng'ali TV worthy. Asobola okukola ku TV. Ne mbagamba, my idea has always been tulinayo abantu bangi abali very talented and capable naye nga tebalina platform. Ne mbagamba is it okay okuleeta omuntu nga abantu tebamumanyi nnyo naye nga gyali si nti ali ku TV. Ne bagamba the better. Kyemamanyiko nabo baagala nnyo ebintu ebyo. Omuntu gwe nasooka okkubira nze nga mukwano gwange nnyo DJ Charlie wange. Ate baddeko bino bye bakyazanga ba DJ mu lockdown bamukyazayoko ne bajjayo. Nga bakuwayo ka space ka 30 minutes ku TV ne bakujjayo. Ne mukubira. I'm very excited. Najja ne mbagamba ono we tunamugatta ku team ajja sobola okwogera tayogerangako ku TV nno. Njubisa nkuba kibuloga. Ajja sobola okwogera ajja kukwata mangu beki he's not camera shy ate alina presence beki ategera ennyimba ezawano n'ezebweru oyo ajja sobola ate nze nsobola mangu okublendinga naye. Omuna Kenya asiima agamba bamuleete twagala okuddayo nga naye asayininze contracts zidrafting erumu muleete tuteese ssente nga ssente ze bagenda okumuwa yeetaaga omwezi mulamba nga akola ebiro bye. Kwamba DJ by that time, I don't know even now badijja nga tebabawa nnyo ssente va kuba nakati abakozeemu kumanya but badijja abali eyo amazima bagamanyi abantu tebabawa ssente ziri awo osanga DJ Shamim ngamu $25,000. Eki? Etaano. Nabo anti njagadde okubiikirira kubanga wenna agamba $5,000. Abantu bajagamba nafuyiza ba DJ. $25,000 gyo gibajja ddi? Okola ekiro kiramba. Nyingi. Nyingi. Kuggwe. Mbadde mmanyi nti mwezi. Abali ku TV baziba wa $25,000 omwezi. Towakana. Ku TV $25,000 omwezi. Kati njogedde $25,000 nga ngamba DJ kati afunyeefunyeemuko kulinnya ettonotono nga talina nnyo brand nnene. Basobola omuwa $25,000 naye $25,000 Shamim omwana oyo agenda kujja n'ebyuma. Apangisizza ebyuma. Abitambuzza ati ebyuma by'abandi by'opangisiza ogenda bitambuliza ku booda bakuwuttule. Ebyuma bya ssente meka by'oteeka ku booda saba naawo bagendera nnyo mu Uber. Uber ez'ekireeze emujja jajja ebyuma abireese n'egenda omuzzaayo ekyo n'ennya atutte 5 oba 7 shegeera. Then amala obituusa weebigenda naye alinnya akamuzza ewuwe. Bala $10,000 gigenze. Tatambudde yekka atambudde n'amukwatiddeko oba amuseetingidde oba biki. Ebyo byonna amaliriza ekinene nnyo era afunye 5. Kati saasira oli gwagambye owe5 per night. Gwe obadde ogamba nti $25,000 nnyingi wenzikutemera abatafuna. Kate waliyo gwe bawa 5 ng'alina making sure anoonyayo obubaala nga 4 a night. Asobola okubaako kaafissaako shegeera. So kati muyita naye nga ssente ze bagenda omuwa in which nze deal ya Pearl Magic gye nalina nga beetaaga mbawo episodes 4 per month. Episodes 4. Episodes 4 ezo nga nzishootinga mu nnaku 2 omwezi. Nga tulondamu ennaku 2 full day nga nimu shooting ebintu bulungi. Nga full day ennaku 2 per month. Naye nga salary gwe bampa akubisaamu gwe mbadde nfuna eno e Uganda $2.5 million kale tugambe.
ng'obaze salary kubanga bakuwa salary bakuwadde wardrobe bakuwadde zonna sente oshegera nga wozibala ewamu kati ku presenter just imagine presenter bampadde sente nyingi kaya ate ku DJ ziba sente mmeka because yes yali afuna ntonoko naye ng'afuna sente nyingi sente oba yaziraba ne zimusanyusa simanyi dakiika 2 meeting eyo tukoze omunakenya agamba okay tugenda draftinga contract to the signing because they were supposed to be here for around 5 days for the meetings zange drafting baddeyo ng'omugaga ayagala baddeyo ne contract. The following day tumuddemu ffenna tumanye ekyo kyawedde ttiimu yange crew eweddeyo mbagamba bano eba camera people bangenda okukozesa nawo bagambye ku ttiimu ya multi choice tugenda kuwayo bacameramen babeera n'abaabwe bakuwadde abaabwe naawe oleesa owuwo ow'okukidoni neeno ofunyeyo manyi oyiiya abantu n'ogatta tumanyi ttiimu eweddeyo. The following day eggulo tuba tuli awo ng'omunakenya akuba essimu ali ku hotel gye yasuze agamba omuntu gwe mwandeetedde ate kati aze ne manager we ate bansaba bintu birala ate bagamba gwe tebagambye ffe tetumanyangako nti DJ alina ne manager oba sente bwe yaziweya nga nnyingi yalowooza muyinza omwongera ennyingi ezisinga naye bannayuganda tulina obwo obuzibu otugamba emba nasabye akakadde ne bagamba katukuwe 2 kangende nfune manager omugezi ajje tubasabe ekyo kyandibadde awo onankubiranga n'omunakenya akuba kati mbabuuza n'ekyo tekyandimunyizizza nnyo what exactly is going on tugende tumulabe tuze tugenze kwanuma agamba kakati ffe gundi tugirecordinze he recorded the meeting aleme bba waayiriza atuterako n'agamba bino mbadde sibyagala nga karo waali naye kambiteekeko nga babadde basaba DJ waabwe wakabi nnyo waba wakukola bagala sente bazikyusemu ne presenter akyusibwe. Presenter ki? Nze. Nga babawadde ne options z'abantu ab'okuteekako in case baagala. Egwe ate yabadde yamuleese. Wow. Nze nveeko. Nga bagamba oyo tali nnyo international. Irokoloko kati wuyo akola nakubukedde ati kati muginamu eno show anaabapikingira abantu abanyazi piki gwe wa recommending nze nze gwe naleese gwe gw'owulira nti oli comfortable okukola naye gwe nawulidde nti yadeserving okufunamu cause deal yali ezze nga yo bambi eri juice nga bamuwa salary nga bamuwa ne sente z'engoye nga bamuwa ne sente z'engoye nga bamuwa nga waliwo ne budget ey'ebyokulya bye nga zokkola n'ebyokunywa n'alabanga ggoliroko ne babagamba oyo kale aveeko tajja bakolera kye mwagala so kati nze ate ennaku zino ndi munene so mba mwagala be bano abantu bensobola okukola nabo ate basobola n'okusikiriza sente ntono tetumanyize mwamwadde naye kyemanyi basobola n'okukkiriza ku ntonoko kyenabaagala abanakenya bali very straight up nze njagala nnyo omuntu because I'm like that nze Shami muwenda bange olina kyonkoze nga kinyizizza njafuna perfect time wemba sisobodde kwogera naawe one on one njagala nnyo okuwandiika nja kuwandiikira kinve ku mutima enkya ku meeting nga sikulinako obuzibu rather than nze okusirika n'ensmilingira oli ate n'ofuluma ali n'enkugeya it doesn't make sense to me era naye yatugamba n'atugamba ebyo bye batugambye n'agamba oyo siddamu mulaba waneeno gwe olwowulira ki nze nali awo nze nno am very gwe babiteereddeko interesting nze munange wemba n'obusungu nseka even when I'm disappointed in person wookola ekintu ne kinnuma I laugh and walk away kubanga nayiga I think obulumi bwange weebutyo because nayiga nti mu busungu buno nnyinza okugamba ekintu ate kye tutasobola kujjawo kusangulawo anenkola ekintu kye tutasobola kujjawo so it's better nenkuviira ate abantu abamu balowooza oba musiru oba totegeera ate naddamu n'akumanyiira naye nze I'm just like that era yagamba Carol now kati ekyo ekintu kyokoze if these are the people you're bringing for me kitegeeza I can't trust your judgment team neemiira nange ne bagamba no
Karo abeera ne judgment ennungi naye kati katuddeyo naye nga ttiimu tukole list empya tufuneyo ba DJ nga 3 be tusobola okuveetinga tulabe ani anaakola. Nakenya n'atukkiriza ne tuddayo awo kwe kulonda Selector Jeff. Kwa naye nali mumanyi naye ate nga tetuli very close. Ate bali be bamwana naye wakolako ne Jeff nti mumanyi simuwe. Lwaki sigwe tuleeta ne magana tumuleete. Because me I had already been disappointed by the one I thought I knew. So ne magamba tumuleete. Kama n'atuyamba Jeff najja, it was a very clean deal ne tusigninga Abannakenya ne baddayo nga basanyufu. And the show started and we blended very well. Ate naye ngaali quick to learn because yayita ali ku TV. But yayanguyirwa mangu okukwata ekintu and we blended and people loved the combination. So mwemanya ne Jeff. Ewe twemanye nnyo tetwali close. Kuba namulaba ku birthday yo ningamba. Ate omukulu bemanyi batya. Namo getting very close to Selector Jeff and his family and what. It was through the show. Kizibu nnyo nze okwesanga n'omuntu nga tukola okusukka emyezi 2 nga simu. Kubanga kati Shamim wetwatuuka okubeera ng'okola n'abantu b'oteesiga. Si kirungi. It is not safe for you. Nayiga mu bulamu buneeno nti nga gye natandikira nga sirina kye nnina. I started from scratch. Kitegeeza ne kati nsobola okudda ku scratch ne ntandika. Omuntu alina okutya ennyo obutata bantu baali nabo. Ye muntu nga mu kutandika either alina gwe yali azamanyi oba alina gwe bakola ekibi oba ekintu kye yakituukako si mu ngeri ntuufu. Naye kati nze ebintu bye sitya kuloozinga byebyo era wendaba omulimu guyingiddemu bino. Kugamba manyi tukireke. Because I feel like Mukama yampa ekyajja kuleetayo ate ekirala. We don't determine the future. So mnange bwentyo nagenda ku Power Magic and towards the end of the second contract era waliwo ebyaliwo within the team, not between us. Naye era waliwo ebyaliwo ne tulema okukwatagana n'abali abantu ab'ebweru. Waliwo terms ze baali baagala tukolereko ate nga ffe tetumuyitaganya nazo. Ekyo nakyo ne tukita. But also me as a person, I feel like there is always a reason lwaki ebintu bibaawo. Yes. Nze kyenzikiririzaamu. So that was beginning of last year. Contract ya Power Magic we yaggwerako lwakuba abantu abamu tebakimanyi era wano wensoose okyogera because shows abasinga bakyazirabako. Nti content bamudaddamu newuunyiza nti ne guno omwaka bakyamuteekako. So abantu abasinga babadde tebakimanyi nti linavaayo. But yeah, nayo yaggwa and they held more rights to the content and they are free to use it. Ebirala ebipya bijja kujja we binaaba bituuse kuba okola ngezaako. So bulijjo njagala kukyazaako ku executive media nga njagala kubuuza obedde nnyo mu bulamu bw'ebbaala n'olaba abaana abawala mu mabaala. Luli nali ne Katsi waliyo event ku Valentine ng'enaatera twasinkana nga ngenda kukola ku Jamal. I remember. Jamal Katsi n'aŋŋamba bw'obanga tonfunye ye bwebanga sinze Katsi ne nkunyumiza wendi kunyumiza obulamu bw'abawala abo be mulaba mu mabaala ojja kaaba. Bw'obanga tonfunye obuuzanga Karo abaana abo kiki ddala ekituufu ekihappeninga ku bawala mu mabaala like at night. Abaana basiiba beebase ekiro ffe tuba tumanyi bagenze kukola. Ne ngamba Karo bwe naamufuna mubuuze kiki ddala ekibeera mu mabaala at night. Bingi. Kuba Katsi yaŋŋamba eri untold story exclusive. Emboozi y'ebbaala eyo we tutera ogyogerako abantu tebaba basanyufu. Nalaba Katsi ng'agyogeddeko abantu ne baagala omugajambula. Naye yaŋŋamba ajja gyogera kubanga azadde abaana. Ali Gamite. Yava mu Gomite n'adda mu Gamite. Nabyo wabikyusizza ebigambo by'abantu era. Kale ali Gomite. Gamite teba bomu. Ogamba Dynamite. Eba Dynamite. Which is okay. You're my Shamim. This Chinakovs. Kati kugenda suloseka. Ne ku status ogenda kateekayo. Nja kwebulirira mpaka we nafuna ekirabo kyange ekya birthday ngenda kwebulirira. Ngo obeereyo ng'oseka kati ogenda suloseka.
emboozi y'ebbaala. I don't know. Emboozi y'ebbaala njogereko ki? I think kyekituufu abaana kye baba bakola mu mabaala ekyo. Yakugamba ekyo is because nze waliwo bambi Cats oyo, I think Cats, DJ Mercy, ani omulala mu bbaala ayanyamba. DJ Mercy, DJ Mercy Pro, MC Cats, waliwo n'omwami bamuyita MC Passy naye waaku NBS okwaluddeko omwami wa Rena. Naye nnyambye nnyo. Nti banyambye nnyo in a way that me I'm a very emotional person. Ate omuntu abadde around me akimanyi simanyi kweka. Kati at the same time, oli yagambye mbu ekisa ekingi, but me I don't think it is kisa, it is just my nature, siina kyakikola. Kizibu nnyo nze okulaba omuntu ng'agenda ggwa mu kinnya. N'oba nga tuli like closest friend. Naye nga nali nsimayirinzeko nawe ne mba sikumanyi nnyo. Nenkulaba ng'ogenda ggwa mu kinnya, Shamimu ne nkuleka ogwemu. Because waliwo ensonga lwaki nkulabye osanga nze yandikiguddemu. Ate nze okubeera nga nawona ebintu ebimu mu emyaka nga 6 gye maze mu serious business. Okubanga navaayo ng'ebintu ebimu mbiwonye, it is only by God's grace. Siina muntu mulala gwe nsobola ki-accountingako Shamimu. Waliwo ebintu bye sisobola kunyumya, let's say on camera, waliwo ebintu I think bye sirinyumya. Nga situations nazituukamu n'enziyitamu. Naye ng'onoonya engeri gy'oziyiseemu. Tuba n'amasimu ag'okkuba. Naye nga mu essaawa teri munene gwe wandikubidde kiyitamu. N'ate n'okiyitamu. Nze waliwo omusajja yali anneegezezzaamu nga ye agamba kimu. Ngenda nnoonya gy'abeera. Basiiba bagamba alina omwana, ngenda sooka nsaanyewo akaana ke. Nziggyewo buli ekimuli okumpi. Then naye ndyoke mmuggyewo. Ng'omukoze ki? Nakola ensobi. Waliwo akawala kalinga kajja nnyo mu nights zange, kafaani kange nnyo. So abaana ab'obuwala naddala nga banyweddemu balina engeri gye bakyamukamu. Ne yeerabira sense of security. Kati omwami ono ffe twali tumumanyi nti mulwadde. Naye nga ne missions ezimu tugambe nga tubeera tumulaba. Tosobola kugamba nti nzimanyi bajja kugamba tulage evidence nti wali ozimanyi. But ffe abantu abakola mu mabaala tuba tubimanyi. Era abantu abali mu mabaala babimanyi. Sakawala ako nga nawulirako ku story yako nga kaŋŋamba twava Gindi nze mu kazigo kaffe mbeeramu naawe bakwano bange babiri naye mulimu ne kasisita kange. Ko ke kasoma nze ebyokusoma nabivaako omusiniyafu. Naye nze kati kalaba bano betukuula biki nenzinamu wano. Ngera kaŋŋamba nnyo oba ngo emusinga nze olaba nsembedde awo mpita mbaziniremu. Naye just wenzina bagambe baakole ki banfuuwe ssente. Kati ngera bimbikola nnyo. Era abantu abalinga baddala mu mabaala nga mpita nnyo abawala bazine ku stage. Kati ng'abantu actually nga baakimanyiira. Kale tasobola kuva ku stage nga takkiriddeeko kuzinisa mu bawala. Kati ng'eyo yafuuka signature. Ate nze nga sireeta bazinyi wabula abantu bennyini abazze mu pati. Bennyini benfuula abazinyi. Ne bajja ne bazina. Kati ngako bambi nkayita nnyo naye nga already nkimanyi nga kaba ready nti nja kayita. Kati nga mmanyi nga kaŋŋamba nze buli wampita kagenda okuginnyumiza waliwo we nakayita nga waliwo abagagga ne bakafuuwa ssente kava n'emitwalo nga 5. Ne kaŋŋamba nze naze nsasula rent ne muganda wange baadde bamanja ne nsasula kino on the following night because nze ne Kati twakolanga nights nga tukola kumpi Monday to Monday. Ngikinene nnyo mbamu n'olunaku lumu olw'okuwummula. Ate nga nalwo musazeewo kati tuwummule. Kyova abantu bandabanga nnyo naye. Nga either emisana tuba ne meetings za organizations ng'ekiro tulinayo siina we sigenda beera naye. Shegeera. Kati lumu tulaba ate kalina oyo omwami. Actually waliwo era omuntu ayaŋŋamba era nga tuli ne bakati ne batugamba kawalako nno bwana obwo nga bumpita nnyo mami kawalako nno nga kalina egundi. Nti ngenda osituka nkalaba. By this time remember nze ngenda okutambula ennyo ne Kati nali mumanyi but already nga nkola ne organizations ezimu eza people living with HIV. So Kati nga I've heard a lot of stories of how young girls get infected. Ate nga bibawo ebityo.
Meetings omusajja amusanyusizaamu amusasulire rent. Mwezi gumu ate aradde ate amukubye atakyakwata. Kati ezo stories nzimanyi nnyo. Ngenda nkayita. Kagamba okola ki? Namami omnyasabi nemugana ddayo eri banno gye bali. Leero tozinye tofunye ssente zikumala. Weetaaga mmeka? Nze Shamim nga bwemba ne ssente waakiri nzireeka nga nsigazzaamu 10. Naye nga nina abaana bentaasizzaako. Mu bbaala. Nga tukola mu bbaala Shamim, n'omaliriza okukola abawala omwala najja n'akugamba. Ngalabika bulungi. Nanjaga ngamba Shamim amazima gali nti leero nazze nga ninamu zintuusa wano. Sirina ngeri gye nziraka. Kyekyo kisa kye basiba babagamba ekibi kye nnina. Nze nali mpaddeko abantu ssente ne bakifuula omuze. Tulina okugenda yeeyo tufune. Waakiri omwana takutega ali bamanyiwo paakinga waakiri tabeeraawo neyesuula n'akaaba. Nze mu busiru bwange nga waakiri simubeba ndimutwala n'asula eka ne mutwala mu ddwaliro n'amala ne muwezi muzzeeka. Tebanjodde tebanzibye. Ngamu babikola nga babbi nga teyeetaaga buyambi. So nze bankoze ebintu bingi. But because of ekisa, my heart was not meant to be in that kind of business. But my passion was there, my talent was there. But kyova bagamba ne kati namuwulira akyogera nti omuntu alina omutima ogw'obuzadde ogulabe tosobola business ya bbaala kubanga ebintu by'olaba omwo. Either omaliriza business ekulemye oba okoze ensobi nga nze gye nali nkoze. Akawala nakalemerako nenkalemerako. Kati baba batuuka okugenda ndaba omusajja akawunzizza. Nkagamba anyway omanyi sisobola kukwata by force. Kandi nali nina nze be nali nkuteko by force. N'okolaba nga kana katono nenkakwata nenkateeka mu mmotoka. Nenkagamba kati yase emmotoka yange ogisasule. Enkya ne kazuukuka nga omwenge gukavuddeko nenkagamba manyi kye wabadde ogenda okukola n'okagamba naye webale kuntaasa. Kati kano ko nalaba nga sigenda sobola nenkagamba. Just in case mulina kye mugenda okukola. Making sure olemerako mukozesa protection. Kyokka kye nakagamba. Kagenda. Following the kadda. Ku night endala. Nziramu olaba omuntu y'omu yakakima. Kagenda. Ku weekend, I remember it was African Monday. Gye twakolanga ekolo. Ku weekend night gye twalina ku weekend era ngeri apa kololo. Musajja ajjaliko n'obumaasika. Tuukaawo abawunsa bamukutte bampita nzira ebweru nga ze n'abamwerekedde nga baagala kuntikka. Nenda olaba waliwo omuntu omulala ajja ngamba wakoze kyakyo manyi gwe Carol mulowooza buli omu munaamutaasa. Abo baana ba maamawo basimanya gwabazaala baganda bo abantu baleke gojja ffa kuuza nakoze ekikati nzanya binakola ku Monday sibijjukira. Weeyogeza. Nangamba omusajja zembwa akawala kamugamba wamma lwaki Carol yadda nnemerako mbutukwese protection oba twekebeze kyagamba oli mulwadde. Mwana yali anzise. Kakuwaayo obulambalamba. Mwana yali anzise. Kati oli yajja n'obusungu. Alaba gwe wamwogeddeko. Kati ate ye teyajja buzi nti ku oyo ye yamanya bulijjo mulaalaasa. That insecurity of some of these people. Sajja katanziti. Olwo olutalo nno lwalwawo lwamala emyezi gyalwo ng'ena. Oli okulwana nga nnondoola. Ne neewozaako ne nennyonnyolako ne tunoonya akawala ne tukagamba. Kagamba nange we namugambye asoze nampisaamu ezange nankasuka ku kkubo. Nanga ssente ze mbadde ndya zaaki. Kitegeera. Kati batoya mwami yanyiigira. I think up to now waliyo abantu nga bo bali eyo. Nga singa kyali kisoboka bandi nsazeeko obulago. But at the end of the day, me I believe sisobola kulaba muntu bannange Shamimu ng'agenda kwetta. Simugamba. Nkugamba n'ogenda ng'okimanyi nagezaako kye nagezaako. Kiruma nnyo Shamimu omuntu okwefuula nti gwe oli mukwano gwe ate n'omulaba ng'agwa mu buzibu n'osirika.
I don't know if people don't just have hearts, but enjoy omuntu wagwira ddala mu obuzibu. How are you going to sleep at night? Ng'okimanyi maybe singa namugambako teyandituuse awo we yatuuse. Kati nze kyengezaako okwewala. Toyagala kwejjusa. Asaagala kwejjusa. Ate abaana abamu abo abawala bambi abaabeeranga mwera bonna nga bampita mami. Nga they confide in you bakunyumiza ebizibu byabwe. Okitegeera. I remember before that nayinanga nnyo attitude gye nayina ku bantu be bayita banneekolera gyange. Kati jjukira nze nga nina eri mentality. Oyina emikono, oyina amagulu, oyina kati kiki kikutwala. Kyembadde ngenda okukubuuza era nga nina nga kyentandikizaako wensanga omuwala omulungi nga mulaba asobola nga mukale gwelaba you even look nice. Kati gwe ki ekikugaana okukola? Waliwo omuwala yambuuza naŋŋamba olinayo omulimu ogumpe olaba oba eno CV eyo ngolooza nagendayo nga njagala olinayo ogumpe koggwe mbadde sigulina kati naye tusobola oyiiya naŋŋamba wonaagufuna nkubira naye for now tolina kyogenda kunnyamba kati neesonyiwa kitegeere omulala naakugamba waaye kati nze nkuze anko wange ankozesa gundi ankozesa kati ntaasa ki bankozesa dda ntaasa ki omulala naakugamba nze nalina boyfriend wange nga ndi ku kampasi naye nga yekka yeyanzijjako ne virginity yange era yeyansiiga sirimu kati bwe seebakana kati ekyandiŋŋanya okwebaka n'abantu butafuna sirimu abaana ennaku zino batya mbuto tebatya sirimu nina neyakiŋŋambye amaanyi ne ganzigwamu and that is the truth. Yaŋŋambye okufuna olubuto omwana yaŋŋamba olubuto olulaga waliwo yaŋŋamba olubuto olulaga ate olubuto abamu bagenda zijjamu n'afiirayo naye sirimu tujjamira eddagala simu abatugana tumira eddagala nze waliwo neyaŋŋambye baleese n'empiso bwe obadde tokimanyi mu empiso mbadde muwoza eddagala zibu lyakumira so that is the mentality abantu abamu gye balina naye nze nsiiba ŋŋamba abantu ekyo okyogera nga tonnalwala twalina omuze waliwo kansala yagunjigiriza nga wembeera nnyo mu baana abawala yakayingira gundi eno party life by the way ewabya etya nnyo kizibu nnyo Shamima okusanga omwana ow'obuwala ate kati n'abalenzi abaana abalenzi Shamima tebakyayagala kukola tebakola tulina abakyala abalinamu ssente zaabwe nga bagyewulira ajja mu naiti yo naga carrot table gye njagala ya mu kifo weekiti nti ye mukwano nti naye buno obuvubuka mikwano gyammwe bunajja obuliwa obuvubuka bwe muyinawo nabeera nga omusinga n'akugamba okeekaani nti Conrad kajje kanywaki nti n'oyogera boto etiisa kaagala mmeka ezaaki boto mmeka anti gwe boto gy'obadde ogamba nti no ya bbeeyi osobola omugamba boto ng'ogamba amugambe boto nga ya $600 tumulemese nga Conrad mwagala mumuvimbisa abeere nga wa bbeeyi naakugamba anywa mmeka amalawo mmeka enki bottles nti amalawo nga 10 oyo ajja atuule 10 starter ajja atuule okumusaba ennamba nga balina koodi agamba soma ennamba yonkuteereko ssente tagamba give me your number soma ennamba yonkuteereko ssente ate afunye ennamba ye ng'omwana w'obulenzi atuula nga mumuwaayo tukuwaayo ate kati tunakukolera tunakusiba miguwa era nti naawe abavubuka bamu oba obamanyi nti no kye bazze okukola abavubuka beetunda nabo mabaala nkotidde kufunya mugongo gw'emulimu ayambala bulungi najja ng'ekimulesa ekiro baba smart nga bawunya bulungi nga banyirira beefaako bitya nga omulimu gwazze okukola omukulu gwa kutuula bajja ne bavimba ne bakiringa nalinda bamami kati bamami be bamulaba nti atudde wali yazze yes obeera kusinapu omuntu n'akugamba naye by the way kale naitso zibamu obuvubuka obunyirira nga kyekimuleeta
Mumanya kyobulaba n'abalenzi nga bagamba nti abawala bagenda mu zi hotels ez'amaanyi ne bagulayo kagundi kamu n'asiipinga ako n'abalenzi babikola. Anti nkugambye okufunya omugongo gwe mulimu akitegedde yakitegedde. Abawala kubala siiringi genda n'obalayo siiringi zo nga ziizo nodda. Kale tukole tutya? Toyagala kukola, tolina bugumiikiriza. Abantu bagenda ne bannyombesa nga ngambye even TV itself emirimu egisinga essaawa zino eno ziri sexually transmitted. Kati weekyafuuka. Lwaki bali bakuyombesa ogaba togaba oba togaba kiti omulimu guleke. Nzirya mwami Bull oyo recently I think last month yagenda n'ateekayo naye Bull enne naye sikkabada yagenda n'ateekayo ayina gy'alaga byama ayagala bita ate talina kyatereka n'ebyama bye twatereka eby'emyaka nga 4-5 emabega byonna kati abijjayo simanyi ani yatabudde Bull yagenda ku Twitter okwo waliwo story gye twali twasirikira eyo on one of the TV stations nakolako era we nawulira kisusse nemagana naye mmanyi kanve wano nga kiki nga kisusse ng'abamala nyusi ekigalo ng'omukulu agamba ekibatu nga kifuuse ekibatu omukulu agamba nga tonayamuka eri kola yitirako wano mu ofiisi. Mu ofiisi yateekamu ki kitanda ojja onyumyeko naye munyumya mboozi ki programu ayagala kunyumyako naawe. Buli presenter anaayambuka simanyi oba buli presenter naye nze kyantuukako. N'omugamba ki anti nga weewoma leero oyita eno enkya n'oyita eno ng'omuntu obuze bwe babumanyi. ate ku TV kingi ate anti kati ku TV oziraba ezo abantu abasinga abo babeera bamanyi ababikola. Naye nga naabo kati producer waagenda kwogera ki kitegeera. Nze nawe natuuka waliwo station emu gye natuukako ebyo Bull bye yali ayogera lwakuba kati nsobola byogera kubanga ye yabitandika. Waliwo natuuka nga producer ajja kugamba yitira mu mulyango gw'eno tumulabyeko nga etambula yitira mu gw'eno. Ne ntuuka ekiseera nga abantu wenkolera nawo owalinga kameezi nga nina kunoonya wempitira just kumwewala. Ate ngolo lwaki batomuleekaanira otya anti awo mulimu toyina mpoza guba gugenze ate obuzibu agenda kuddawa. There is a lot of intimidation by the abantu abali ku TV gye bayitamu abantu gye batamanyi. Lwaki nkulembeza TV omuntu ajja gamba neno mu offices endala gye kiri. But the difference nti mu offices zino endala oziraba changu escaping some of these things a little bit sinti changu but it's easier more than fabali ku TV. Lwaki nti fabali ku TV tuli in front of the public eye nti buli kamu kookola bakalaba kitegeera kajja labika. Kati nze Shamim nveeyo essaawa zino eno nyimirire mu boosi w'oku TV oba omuntu amanyiddwa omunene mu TV muyimiriremu mulangire bigenda tambula. At the end of the day tukkirize tugaane ngenda kuba nange nina reputation gye neekoledde. TV kyegenda okuntwala tewali balina okulaga solidarity ya munnaabwe okitegeera obanga akuba omulimu gwonna. nza yeefudde saddaaka for the other people out there. Kyava kizibu nnyo okusanga omuwala yenna oba ng'ali mu TV essaawa zino ng'ali active presenter asobola okwogera emboozi zino. Nze saa zino nsobola ozoogerako because one naleka TV stations eza wano nazivaako I'm going to 3 years back mbala 2 years at Power Magic and 1 year last year nazivaako dda nti sisobola gamba nti sisobola ziddako but ate siyaya naziddako anti olabyeko gwe tokyalina maddu. By the time I walked out on a job that abantu gye bali bamanyira kale tumulaba busaawa bwe ziti buli shegeera. By the time I walked out on such a job ate nga by that time I walked out nga sirina plan B. Nga plan B gye nninawo essaawa eyo ya nti nkola mu mabaala which is not sustainable forever. Okitegeera
nze Shamim shows ng'oggyeko oluyimba ne live wire shows ezisigadde ze nakola ku TV njagala omuntu aveeyo ayimirire agambe eyo script be baagikola. Shows ezasinga otraining abantu ze basinga okututegererako apart from live wire kwaliko Lutuwe. Yasinga otambula actually. Lutuwe twatuula. Abantu be twatuulanga nabo kwaliko Kugonza Isaac, kwaliko Ann Nixon kati yagenda bweru. Lutuwe I think Maureen Chintu oba yali akyaliwo. Batutuuza ne baŋŋamba muyiye eyo show wano waliwo space. Ne ndeeta idea jjukira I'm a writer. I am a concept producer. Ne magamba naye lwaki show tetugijja munda. Tufulume. Nze kanzire ku street bano basigale mu studio. That's how Lutuwe was formed. Ne mbagamba tufunya nnyo comments, live comments eza Facebook. Kati njagala tulonde mu story eyo kyenyo buli week. Nze ngene ngikolere ku street tubuuze abantu. Nga story ekwata ku muyimbi nga abantu bamumanyi nnyo. Lutuwe boomed, the next thing you know, batandise eyo concept bagitutte mu mawulire tulabye agafe eyo, tulabye yogera naffe, abamawulire nabo bagenze, amawulire batandise okugakolera eyo. But yatandikira eno ku Lutuwe, nenfuuka maama Lutuwe. Ekyo nekikola. Abantu nga bamanyi maama Lutuwe. Eyo show neekwatayo, TVs ezo zirina engeri gye zikozesaamu omuntu naddala ng'ozze oyina passion abalala gye bandiyise enjala. I am the kind of person Shamim wenzija nga ekintu kyompadde ndaba kiri rich. The last thing you will hear me ask you is tufunirawo. Ompa mmeka. Osooka kwagala kukola. Let's do. I have a feeling Shamim wanaalaba ekintu kye tukola kitambula oba nga asiimye ajja kumpa. Kati nze bwe buzibu bwange. Kyegeera. So me that's how I was. Tuvudde ku Lutuwe tukoze 21 questions. 21 questions yali yani. Era nayo nza yagitandika. Nkujjukira ne. Yes. By that time 21 questions gikola n'omwami kati aina Hope TV. Yes, I think he's the director of Hope TV. Ye Kugonza Isaac. By that time yali producer wa Coco. Tutuula batuwadde space endala. Ono Lutuwe baginzigyeko kati bagiwadde ba presenter abalala. Bangamba kati yiya ekirala. Ono tutaddewo ki. Ntuula Kugonza Isaac, Ann Nixon, waliwo omukyala wamuyita Rose. Tutuula nze presenter. Bagamba naye abayimbi babakyaza ne banyumya stories zaabwe. Tukoleyo show nga tetwala ekinene nnyo eddakiika 3. Muyimbi tumukyaza naye nga question ze tumubuuza ziri papa tesibyaku ennyonnyolako. Buli kintu abantu kye bali bamuwuliddeko biki tuteekayo atuwaka buli omu n'aleeta bye bamwagalako. Ne tumukubakamu kamu. Eberenga hot seat. By that time nga waliwo show bagiyita hot seat naye I think yo yali political. Ne mbagamba tukole hot seat naye ina entertainment we. Ne bakibayinga. Ann Nixon oyo actually yaleeta ekigambo kya 21 questions because erinnya lyali litubuze. Netandika. I think one of the first people nakyaza ya training ennyo yali Eddie Kenzo. Era twagikolera ewuwe. Ne tugikola n'aseka naye ng'afaanana naye kyemunkoze tebakinkolangako. Eyo show ne training naye neekwatira kyawo. Then omuntu omulala eyaji trainings, I was the first TV presenter to host Fresh Kid. Nga abantu tebamumanyi nze ever. Abantu bonna benkozeeko nabo bamanyi. Njagala nnyo okunoonyeza Rare Talents abantu ze batannaleeta ku TV. Tuleeta akaana ako kajja kalina ono MC bamuyitaani oba Mese. I think ye yalinga manager. Tukaleeta nkagamba omanyi watutuuka ku show teweetya. Weeyogera nange nga w'oyagala. Kasitompa ki byenkubuuzizza. Ne kangamba okakasa. Kakaza madam ne gaagwempa. Ne nkagamba bwe nkubuuza ekintu ng'olaba tojja kisobola. Ye yawe ekirala ky'oŋŋamba. Bwe natandika okukabuuza ebintu ebizito ne kaŋŋamba I don't know, my manager it knows. Akakantu ne katambula buli omu natandika okukabuuza my manager it knows is. Buuza manager. Paka kati akagambo kabuuza manager kakyakola. But Fresh Kid yakatandika. So tugenda nga tuleeta ebyo ebintu. But byonna nga mubireeta ne bibeera. Kati ekyasinga okuleeta ekyo 21 questions twagisigaza ne tukola. By that time I went off for my maternity break.
awo ba rape ne Gabintate we bajiramu tukoze kati awo that is where my hot seat started ya serious. Omukulu awo ngaze omwami oyo Bulego yali ayogerako yankola akabadi yaŋŋamba we have a production meeting, we have a new sponsor. Ate ngeri bulijjo gy'oyiiya shows tulina sponsor ate munene naye we shall meet you after your show. Call me after the show, I'll send you the location. Nali mubisi. Me, I joined TV when I was 19. I went to NTV. Nasoko okutandika okukola ezo screens nga ndi 20 screen tests. Koza omwana wange efi namuzaala ndi 22 ngenda weza 23. Nali already ndi ku live wire by then. Chegera. 22. I was making 23 by the time I gave birth to my son. And now he's 7 years. Awo time eyo mmaze okuzaala awo biki. Fuse katini ddala. Kula ngamba tulina meeting. Engeri gye wakomyewo nnyo ate wakomyewo abantu baayagadde nnyo ng'okomyewo jangu. Ewa. Mala show ampa pin. Ngende ekifo kyali eddwaliro lino eriri kumpi ne Kabojja baliyita batya. Is it Kampala International Hospital? Kampala Hospital. Waliwo ekifo awo. Actually wano Kampala Hospital. Awo waliyo I don't know if they are cottages mayumba gali eyo. Ziringa baziyita Osegeddezi. Waliwo oyita ku gate ya Kampala n'oyingire. Nze labidde erinnya. Awo nga maze ebintu byange ebya. Of course. I think, yes, those are the ones. Awo jukira nvudde mu Benz kati buli omu ategedde Benz nazigizaayo omusajja abadde ampaga navuddeyo. Eki. Awo omusajja yali akukya empozi ng'ozizaayo emmotoka. Teyankyawa namuddiza ebintu bye. Empozi yeggomwala yazaayo. Namukyawa nenzizaayo n'emmotoka ya birthday nayo nenjimuddiza. Kati awo by that time I remember nakafuna ka VTs. Okatuddemu. Kepesa. Now they know about dance dia because wali oba yalinga atyo kunkwana because na ino msajja atenga mpa sente. Wano bakimanyi yavaayo ate azadde kati. Embeera sinungi. That time nakafuna akamotoka. Angamba you come vuga akamotoka kange nka parking ngenda. Ndebe ekifo the way that place is you can't not just bantu kusulawo. Manyi oba waggulu oba waliyo boardroom oba biki. Ngamba kam. Aha. Ndaba n'ebifo ebimu madinisa manene ngamba yi anayi mukama olaba mpadde no breakthrough biki nyambuka mu busiru wange nali mubisi nakaweza 23 by then nyambuka angamba come to this manya wolaba olujjo luliko ennamba eno teyangamba nti oba room number oba ki yangamba look for the door that has this tukawo nkonkona yafudde nyambadde nakyusa nokyusa natumya engoye ne bandeetera engoye ku booda nenkyusa ndyoke nve ku Serena ngende tuukayo konkona nyambadde obukodo neetegese nzize ne shows nga 8 mu mutwe we baŋŋambira nti yogera ku sheekwata ku bino mbaweerawo osooka oyiwe mpulira open nzigulawo mubadde ku station siina gwe ŋŋambye obimanyi mbagambe we bankuba ekikono kitegeera njagala nzije nga namaze no signinga mukulu ampise nyingira nzigulawo oluggi nga mukulu atudde wali uwa mudiiro ali mu vest kati eyo story nze ginyumye ng'omuwala ali ku TV asooka agenda agamba bwagala nnyo ebyobwerere kakirabe kasiru kali okitegeere people will always judge and that is the biggest problem omanyi judgments zino abantu ze batuwa naddala nga tuvuddeyo okwogera ze zisinga notice omuwala ali eyo ng'alina ekizibu kye yayiseemu nga yeetaaga obi olaba bakalo be bavuma kati mwaguba nze kati teri kye basobola kunvuma bukinome nnyo I say these stories to help someone out there to help omuwala ali eyo
ayeegomba okukola ku TV okitegeera nti these things are there nnyo nno munnange ntuukawo okumanya nali mu shock mpaka kati mbeera neebuuza kati nayimirira nga manyi ngenda kukola ki jjukira mubeera mubiwulira Moze radio nga yambulirira dde omanyi nga buli wanywamu ng'abagamba kati you need to be an MC by the radio nze yasooka kuntwala mu mabbala okulaba MC experiences nga kati osobola okukola ng'oyo kati osobola okukola ng'ono kati olulala ngenda kukutwala mu kifo wekiti yannyamba nnyo kati ng'atunyumiza ebyo ebintu naye wonna atuuka eyo n'otandika okukola bannannyini mabbala gwe bajja kukurepinga oba twegendereza kati ng'ebyo byonna nsiiba mbiwulira kati mugenza mu TV ababosi b'amativi baproducer bajja kwebakako if someday want to give you the job akuleke ojja kufuna yo talented nga kyasiiba akugamba nyimirira nentuuka nangamba you sit there nentuula olwo jimbundule sengulugguleko mbu waakolera ekintu kyonna mbunziroke nga neefudde mafiya nga nkubakuba bu plan naye jjukira kati saagala kweswaza nga mboba kati omusajja ngenda kukola ntya nangamba you relax you talk to me how is the show going nangamba oba mumiss gyajinze ng'atandise ambuuza bya show is your producer good what do you people need to add in the show shani munga newongalamiza n'onkuba show zonna nazo mu mutwe nga sikyazijjukira nenga buli kye bambuuza mugamba it is okay. Do you need to add anything? How can we help you people for that show to go higher? That's China. It is okay. Nenga byenkubamu kati awagenda kuggalawo byagenda okunkola kati bagenda kunzitira wano kati obuzibu saayogedde kati nga mama wange namugambye kati ngenda fa kati nze nga byendowoozaako byokka musajja oyo yannyamba ekintu kimu nangamba okay you put off your shoes, you can go to the fridge, get something. Let me go to the restroom, I'm coming. Jenaita. Na natuke weru nenkondo nenzijjamu nadduka ekiko. Nafubutuka. Nafuluma nkaaba. Nenkaaba nenyingira emmotoka nga ngivuga nkaaba. Nenvuga nenzira ku Serena. Era nakubira boss producer wange by then. Nansanga eno mu parking. Naye najja nenkaaba okumala essanga namanga sinamugamba kintuuseeko naye nga nkankana nga nkaaba nemmala nemmugamba naŋŋamba kati tukoze tutya kuba waliwo omuntu gw'oloopa naye mugenda muloopa waani is the question kubanga wali buli omu naye oba ogambye eyo sho tegenda ku mpewo najja n'akugamba egenda tolina eba yagenda awo mugenda loopa waani tewali oba mugenda kwegoba musaleewo kati awo wenatandikira kiri kyenkugambye nga twewoma kati yitire eno leero parking eno oli mu kwambuka ngazzeeko wano ate atubuuzizza if you're coming late ate nga ye takiraba mu buzibu kye yakoze abantu babeera baana ab'ensonyi nga manye tusangawo nga nze always used to come early newe nali nkola ne bazaala toto nga nzija nembeerawo ne editing team nga tukolawo that's how I learned most of those things editing and what nga tubaawo nga jja naakubuuzaako nakwatako Caroline you okay how come you've not checked on me nga wakwatako ogenda mukola ki ogenda mukuba ogenda musiba ogenda musibawo kati nze kyankunyumiza nti me I had a narrow escape nze na escaping but I have had stories of people later on waliwo ate abanyumiza ate nga yabakozesa shegeera naye kye twategeerako nti abawala abasinga be yakozesaako tebaddamu kufuna mirembe awo ng'alina making sure ovaawo baleete omupya bwanaakozesa tolina kubaawo ate kati baaba kwetaazaaki omanyi abawala bameka Shamima abali eyo nga wabaleese okwogera omanyi abawala bameka abali eyo nga bali mu system be it artists be it presenters nga baba basuubiza emirimu producer yamusuubiza oluyimbi group abazanya theatre
nga badirector basinga bakozesa abaana mu anti nakugamba gira omuwala abeera amanyi wenna amala okwebaka naye agenda kumpa omulimu n'atagumuwa. Waliwo abalala ng'ali mu mulimu n'agamba wennaamumma agenda kungoba n'amala era omuwa ate era ne bamugoba. I think maybe ekintu ekirala ekyanyamba okuwangalira mu mirimu egyo nti nga nkyalinamu ekyo. Later on I learned me the only way I managed to survive nga mbeera mu kwesinisa minnyo. Nga lwemne ngamba I'll come, don't worry. Nga nezesa nga nziruka nga n'omwezi omulala gujja nga nkwewoma bwe batyo. But why should we be living in such an environment? Lwaki tuba tweyisa bwe tutyo all the time? Ashegera just because of omulimu. You understand? That is why natuuka ekiseera nti nze nga nesurroundinga nnyo n'abasajja babeera bangi ate bonna buli ansembeera nga mufuula bro nti obeera ne gaadi enneneko nze kyekyanyambanga nti awo producer bestie wo cameraman naye ttaanowo up to now abasinga era nkyakwatagana nabo kyaba meeting because we created a family after those hard times actually. Kati ekintu ekirala ate abantu kye batamanyi abantu kye batawa maanyi nti within bino ebibi bye twogera abantu abamu bayiza okwekolamu bu family kuba ffe twatuuka ekiseera nga tulinawo family yaffe nga mulimu ba cameraman mulimu ba producer mulimu baki nga twebeererawo kubanga producer yamanyibwanga nti alina akawala kakwana nga ne boss akakwana producer omulimu gwo nga gujja genda. Anti oba ne boss wakolera naye olemesa boss. You understand? But those are the things ne kati ebiriyo oshegera ate nga tetutaliza kwogera ku bano nti nze nebaka na boss nabo twabayinanga nga jatuuka saa yazayagala akolerwa ayagadde oshegera akole biki abali awo waliwo scenario yatuukawo at one point our producer by then naga amumanyi kisusse wano sikyalina mulimu neyegoba nagamba sikyalina mulimu omanyi okubeera nga producer wo tasobola kugambako nga newootuuka leeti nga yalina okwetondera okunyiga nti otuuse leeti kozi oli kantu ka boss naye twamuyinawo nga yasalawo nga gamba leero eyo shokero gyakola gye njagala okukola. Kati mwe basimanya akuna simanya programs director simanya baani temuyina kye muba mugenda kwogerako olwo oyogera ngani bakulope agamba bugambi leero njagala kukola mu lutuwe nagenda ne bamwe emotoka nagenda nakola gwe ngozeemu wedda mulinda ba kamera nogamba manyi kalesi onagana ogenda gamba oti oshegera. I remember the scenario my producer oyagambira nti agenda kwefiring omukyalo oyo alina omuyimbi gwe yavuma muyimbi alina show actually I think next month omuyimbi oyo yamuvuma zi F ne ziyita mu studio awo off air ogezako gatta sijjukira oba ya May oba ya June simanyi mweba next month muli mu kalo kasiita sijjukira oba yeye naye bavuma awo nga n'omuyimbi waali nga bavuma bakamera nabiki era omuyimbi yamala naŋŋamba kalo oyo omukyala bulijjo bw'atyo ngamba ha oyinza obutabitegeera bireke kati producer mu busungwe n'amugamba otutwaziza nga tulina neki ne ba guests I'm suspending genda ewaka togenda kukola akola amampa ati producer jukira mugambye buli omu waali as a producer that's your role. Yes. Anti nakkirira producer ne bamuyita producer yakomawo emisuwa gyereeze giyita ne mu matama namwe agenda okola era producer nagamba mulimu kirabika gunne nagenda ku mpewo so abo nabo I feel like this unprofessionalism nti bino babireka ne biyita it became a normal because wali teri yali yeewuunya okitegeera bwe buzibu
nti kati enkyawo ekituukawo ng'oyo omuntu alina omuwala omulala gwe yeebaseeko forcefully, it's not going to make news. Omuwala oyo agenda noonya engeri gye yayogera nga tagiraba. Omuwala ali eyo nga producer yamwebakako oba n'amulemesa omulimu agenda vaayo atya ngeno bakugamba ebyo bya bulijjo. We have to come out. Olaba gundi ye byamutuukako. But my question is, wekityo ekirina okuba? Si bwekityo. Lwaki tutuuse awo? Abantu bennyini bakiwadde emirembe, bakiwadde hype. Ashegera. Naliko recently nga njogera twalina Shalom oyo ne mugamba ba YouTuber. Waliwo ba YouTuber abamu nze abanyiigira Shamim. I'm sure you people hear those things everywhere. I don't know if we are all YouTubers anywhere. Nga banyiigira Karo tayagala kujja ku show yange. I have a problem. Era ne Shalom namugamba on air. Namugamba waliwo abantu bemukyazayo. Ntuka ekiseera neŋŋamba kati okwo kwe bakyaziza gundi nange nzireyo njogere. Nga for me it doesn't make sense. Okitegeere. Bakyaziza omuntu awemudde okuva show etandise mpaka kuggwa. Nze gye ntuula awo. Kyova nze Shamim tosobola kumpita neŋŋaana kujja. Because it is an interview. I will watch your interviews the whole day. Ane mutaani wange wali nneme kutandika kunoonya headsets. Naye waliwo nze kati abantu besobola kulaba nga bakola ki nga bakyazizza abantu. Olaba omwana yatadde sex steps. Enkya ne bamukyaza ku buli YouTube channel. N'atraininga. Okitegeera? Essaawa zino eno olaba omuwala ng'atraininze because yagambye ye malaaya. Ye yeetunda ku myaka 22. Ne bamukyaza buli wamu n'atandika kati olina buzibu kintu kyalina bakasitoma. Okitegeera? Bakusangewa. Kati abakugula obajjawa? Kati sente mmeka? Kati abasajja bameka bwebaka nabo olunaku? That is what YouTube is. Nange nzije ku channel yo. Nze gye ntuule. Ate kati ombuuze biki? Ombuuze ebintu by'amagezi ng'ejjo wakyaziza omuntu bw'ati. Enkya omuntu gwe ngenda okugamba agenda olabe interview yange ey'okugundi. Agenda kujja ku listi. Ng'eyange eri wano mu makati agenda alabawo ono nze neetunda. Eno wansi nze nakajjamu embuto 8. Those are the people you want me to associate with? I can't. Si mu bubi. Olusi abantu bwe baŋŋamba nti olina akajanja n'olugezigezi n'okwemanya. Keka akajanja ke nnina. Naye senga nali sikayina senga akatiibwatiibwa akatono ke nnina wakati essaawa zino sikayina. Okitegeera. Neefiiriza ebintu bingi okubeera nga mbeerako n'akatiibwa akatono ke nnina. Ate nebyempiseemu bye bingi. But I feel like Shamim singa ebintu ebimu abantu be batwogerera singa twali tubikola nga mu mazima tubikola nsuubira tetwandibadde we tuli. Kwanga ndabidde ddala I think in the past 4 years ndabidde ddala the power of these cameras and media. Nti omuntu ayimirira mu kamera n'ayogera. I think one of the first interviews that waliwo gwe twayogerako awo. One of her relatives reached out n'angamba naye ffe twamugamba yetone naye watugamba watusonyiwa. Magamba you've called me because nabadde wa Shamim nenkyogerako wali ompuliddeko nga nkyogerako. But ebbanga yonna lye mbadde nsirikidde mulowooza ndi musiru. Do you know how many people you harmed? Nze mmanyi kye nasayiningira. Naye mmwe mu bintu bye mukola mulina abantu be mutalowooleza. Okitegeera. Nali ne Shalom oyo ne mbagamba nze obulumi bwange Shamim si lwa bintu bantu bye banjogeredde. Because at the end of the day, family yange ey'oku Lusegere weba emanyi Karo omutuufu ng'emanyi ebintu byenkola. Ebintu ebimu newala nnyo byogerako but take an instance. Kati si ye muntu omulwadde wa sirimu yekka gwe nali nsemberera. Bangi. Abamu bali mu public eye. But they feel okay being around me because they know I don't segregate them. Okitegeera. Nagambako lumu ne ŋŋamba njagala omuntu yenna yenna atulaba oba abo abantu abasiba boogera
abavuma oba abantu abagamba nti ffe ababeera n'abantu abalwadde naffe tuli balwadde. Njagala wabeeyo omuntu omu ayimirire mu abo bonna. I challenge any one of them, be it a presenter, be it a YouTuber. Ayimirire agambe nti nze mu famire yange teri muntu mulwadde wa siriimu. Teri ayinza. Kitegeere. Teri ayinza. Njagala omuntu aveeyo ng'olina amagezi. Oyimirire ogambe nze sisobola kulwala siriimu. Shamim ffenna tusobola olwala. Mulungi nnyo. Gwosobola okuba nga weekuuma nga partner wo teyeekuuma. I can tell you this for a fact. Abantu abasinze Shamim okulwala si nti yebaka no. Olunaku olumu munange omuntu lwa siriipinzi ate n'alwala. You understand? Nsanze nnyo abantu, siba njogera n'abantu, ne bagamba nze nsanze nnyo abantu abaconfidinga in me Shamim. Nakugamba nze nali mu maka gange omusajja tuzadde abaana baffe. Twadde mu bufumbo myaka 2. Naye yafunayo ka girlfriend ku campus nga kalwadde. Nandeetera obulwadde. Oyo omukazi ogenda amugamba ki? Mbu naye yali malaaya. Kyava yalwala. Okitegeera? Kati lwaki nkugambye nti I saw the power of media. Nalaba ng'omuntu gwe nandirowoozezza nti ategeera ng'ayimirira ku mpewo. Nayogerera Caroline Maka gw'atamanyi. Recently last year nina gwe nakukubira nga nkugamba. Nga simumanyi nakamumiitinga emirundi ng'ebiri ate nga mumiitinze mmwe nti musanze nammwe. Nayimirira ku mpewo. Ngalaga mmanyi nnyo amanyi ne sex life yange amanyi n'obulwadde n'enje emmirira eddagala. Kitegeera. Naye nga mukazi mukulu. Namukubira namugamba kimu. Tugenda kusisinkana naye nze njagala ffenna twetwale naye wabimanyi. Ne nga njagala on me. Togenda spending yadde n'ekikumi. Tugende in the hospital of your choice. Naye twekebeza aba. Ate nga tuli ku kamera. Fembi twekebeze. Kwa wagambye omanyi gye nywera eddagala. Wetumala okwekebeza. Weba nsanga nga siina kye wagambye kye nnina. Nkusiba. Ate wemmala okusiba. Naye nga sinna kutwala kusiba poliisi wetuuka osooka tutwala bulijjo gye wagambye gye nywera eddagala. Teyabyegaana audios nazibalaga. Okitegeera. But nga wayimiridde in a show of more than 1 hour. Gwe ng'olaga ensi nti omanyi nnyo. You're abusing me. Naye nga simanyi na kituufu busungu bwo gye buva. Kikimwagala bano abantu tubaboole mmwe muwulira nga musanyuse nnyo nga tuvuma abantu abalwadde. We have had people that have fallen sick or even died nga balwadde ba siriimu. Okitegeera. Lwaki nategeera the power of internet. Nti munnange ffeno gye tugumira Shamim nga bakwogeddeko nti oba waloga muntu nti wakola ki. Gw'oba oguma. Naye abantu kye batategeera olina maama wo. Atabitegeera. Nze nagamba abantu mama wange pressure zaamukuba. Namala akaseera ku kitanda. Nga pressure zaamukuba. Naye omukazi we yava ku kitanda bw'ati yatuukira ku poliisi nga ye kennyini yayagala okwesibira abantu. Nze be sinnakwatako. Okitegeera. I have 2 cases of people that were in counseling nga nze abatwalayo that committed suicide. That we never got to talk about. Nga baafa. Omuwala omu yali ku university eri awo Mmengo. Ya Buganda. Lecturer yamulwaza. Kakazi katukali kakatandika n'okumira eddagala. Naye kayogera ne sister wako. Sister wako nayogera nako actually yali aleeta nga nze simanyi nakumanya nti akaana kaafa. Nangamba kagamba olaba Kara abadde atubeerawo baamwogeredde ne bamuvuma ebyo byonna. Tagenda nakuddamu tufaako. Byasemba okunyumya ne muganda we 2 days later bamuyita ng'omwana yanywedde obutwa. Gw'obeera olaba owataakinga Kara as a person. Atakuyinaako na buzibu because nze abantu abasinga abavuddeyo okunjogerako ku mawulire Shamim. Si mikwano gyange. Abasinga tebalina na namba yange. Like there is no way we are going to cross paths. Naye ng'akimanyi we njogera ku Kara ngenda funa numbers, ngenda funa views. N'asituka n'ayogera. N'afuna relevance. Nze kiyinza obutanyiga nnyo. But oyina abantu b'olumya. Okitegeera. Oyina abantu b'olumya. Nze jjukira bambi oyo Kats waliwo yatuuka n'atugamba ffenna
naawe ba Douglas Bamase baani fenna naatugamba manyi mwenna munneesonyiwa anti ekibavumya nze naye nga yeekyaye naatugamba kati mundeke mulekerawo okumbaako mulekerawo beera mikono gyange mundeke kati nga naye kimuluma nti abantu ate abagezaako okumubeererawo ate bonna mubakuba it's like mulwanyisa ye mwagala aveewo what people don't understand is buli wemuvuma ffe that is what those people feel okitegeera naye I don't know oba obuvumu babujjawa but people just don't understand the power of these cameras, the power of media. Nti Shamimu wabanga mugumu nnyo nga tagenze mu depression. Internet eneetereka. Omwana we nkya agenda kwata essimu abisome bye mwamuvuma. Ayinza okutya okugenda obuuza mami kituufu wakola bw'oti. Mami kituufu bagambye waloga gundi wamma wamugobesa ku mulimu. You understand? Ng'omwana nga Ragiba siba kulaba ne Karo. Ate nkyabala bakole TikTok live bagambe Shamimu yagobesa Karo ku mulimu. Karo wabanga si mukwano gwo bulungi nnyo. Agenda kulamu ebituli, agenda kufuna pain. Maybe jata addressing was bed. But kigenda kunsigalamu nga bannanga abantu tebeesigika Zubeda nayogera bw'ati. Ashegera. If I am a true friend and a person with a mature mind, ngenda kujja nkugambe Zubeda, this is what is happening. Ashegera. Waliwo scenario yaliwo recently last year. Yajjawo ya Shalom ne mukyala we. I keep telling people, senga mukyala wa Shalom by that time already yali tafuuse mukwano gwange. Maybe it would have been different. Senga maybe mukyala we yali enjogereza guy nya bong, like the way they talk as a couple. Yali teri open about me. They would have had a problem. Ochitegera. But from the word go, you've seen how me I handle Shalom. When he does something stupid, njamuganga ni mchala we wali. When ndabe ekintu oba, njakubira Nashiba. Inti twetaaga Shalom aluddewo tuuka atakwata simu nkubira mchala we. Chegera. I know my boundaries around couple. Noma, because nze nfuba nnyo Shamimu okubeera nga the only reason mwojo okunsanga nga njogera ne bbaawo ng'oli mukwano gwange. It has to be something nga either wachi approving nze oba nga bbaawo wasangibwa mukwano gwange. Ate naawo, me the male friends that I have, when they're in relationships, nina wenyimirira. Because me that is just out of respect. Naye ekintu kyagenda ne kivaayo ate ne balina engeri gye bakibuildinga mu bulungi. Nga bali boogera nga balaga balina ne evidence. Okitegeera. Nali ndi awo Airbnb bazituwa. Nali ndi awo munnange nze no nga sinana byogerako bitambula babikomentinga ku videos zange. Mukashalom yennyini ye yankubira manyako nako kaŋŋamba owaye ko wife ndi eno. Okitegeera. Because I think she felt it that I was uncomfortable with it. Yena ayagala okijjawo nti omanyi. Me, I always talk to you guys. Nti ne mukyala we njogera ne mukyala wa Shalom olumu ku ssimu ye. There is a time essimu yo yali tekola nga nkubira ku ssimu ya bbaawe. Like there is that openness me I have towards people's relationships because that is something I respect. Senga tekyaliwo ekintu ekyo kyandi eninze bubi. Kati yali eri akyogedde. Maybe alina busungu bwa ku Shalom. Because nagenda owulira omuntu yali abitandise bayite bakyakwatagana na Shalom. Mwina ntalo zammwe, nze nfunye stray bullets, but temukimanyi nti nate mwina ekintu ekirala kye mukosa. Mwina amaka g'omuntu ge mukosa alina n'abaana, ekintu ekitagenda vaawo kati. Okitegeera. I don't know lwaki eno point nkireese, I don't know lwaki abantu abafunye omukisa Mukama ba blessings okubaako ne viewership. Nga gw'oli eyo olina YouTube channel. Oli eyo olina TikTok account gy'osobola okukolerako live nga abantu basobola okukulabirako. I don't know lwaki at least kale kwata 80% ogikozesa ebintu ebirimu amagezi. Werekerayo 20% ey'okusiruwala. Naye nga mu bintu by'osiruwaliramu making sure tolina ngeri gy'okosa lives z'abantu. Amakulu baddembe okusiruwala. Buli omu. Kasita tebabasiriwalirako. Uganda buli omu alina eddembe. I think everybody has a right to be stupid. Just stupidity yo terina yingirira comfortability yange.
olina gikolera eri kubanga kati togenda gaana muntu kubeera idiot asobola okuba eyo nga ye munnange kyeyasalawo ekiwala kino everybody has a right Shamim osobola okuba by the way this life is all about decisions osolondawo Shamim osobola osalawo ogambe okutandika n'enkya nina beera musiru ngenda kujjanga ku executive media nvume empemule yambule kankole lisiti ya buli muntu yali anjogeddeko nzije tandika omu ku omu osobola okisalawo gwe nosalawo nange kansi osobola n'okugamba bannange newaddemu omwezi gwakusiruwala n'ogutuwa mpaka wennaddira after that mwezi nja kuddamu ntegeere it is your choice okitegeera naye nze sibalinaako obuzibu okusiruwala kati kyo nakitegeera nti omuntu asalawo anybody above the age of 16 tetukyakola 16 because tulabye n'abaana abali 14 ku TikTok nga basazeewo okuwalamba mulungi nnyo you have a right naye nze mbadde nsaba kuba kati kintu kyakusaba busabi mbadde nsaba mu mutima omulungi mutuyambi mu bintu bye mukola because ze sigenda vaayo wano ngambe ngenda basiba senga nali wakusiba bantu okitegeera ebintu ebimu mbyerekereza bwerekerezi at the end of the day nze kyenayiga buli muntu gwenda banga njogerera ebintu ebyekisiru nsaasira ye I just understand they have a problem that they are going through they are either very depressed banoonya bamalira busungu bwabwe balabye nga karo yajjo bayamba wamma nze mukwano ng'oli eyo ng'owulira nze okunvuma oba okunjogerako nga kigenda kuyambako ofuna kutula ekiro you're free so nga tumaliriza karo njagala kumubuuza empeta yadde simanyi baatugenda okubuuza kyekibuuzo bati nze nkibuuza kubanga karo buli ssaawa mulaba apostinga ku status bwenfuna omusajja wange ngenda mubugira nti ngenda mulabirira bwenti era nze nabadde mmanyi guno omwaka ate wadde omanyi omwaka gukyaliwo baathidde nno nze nadde manyi surprise otuwa mwami olina engeri gye wabadde omutijjisa ankuwulire omwaka guno engeri gye gwatandika nalina amaanyi mangi nandaba anytime now nga weerabamu empeta wali weerabamu empeta nga ndaba nze status zo zonna nali ndaba mpeta birthday we natuukira naye tuno twagirya naye mwagirya naddamu la status awe eyaddako abasajja si mikwano gyaffe just nagamba wedding yange abasajja bagenda ba mu kisiibo watugenda nti tubawe emmere tembawa kubanga ne groom agenda baasiiba agenda baasiibira union gye tutandise kati abasajja abalala lwaki baba balya bamusiibireko wabi kubanga basajja abo that is a story for another day but kyobuuziza tukyalinayo obudde tomanyi omwaka gye gunaggwera nze njagala nnyo laavu simanyi ate aleka bw'oyagala osiriwalira ddala nnyo era onkubiranga ng'olaba sikyakutegeera manya nsabira birungi byokka kati nze kankumanyi mabegako awo badde tukubiranga mutayinza kufuna okakasa eddi okukubira okwata naye otuukiriza appointment awo mbadde bize mbadde nkiriba awo gwasooka wemwemu nkubira mwana jjukira yali adda ku ssomero kati nga nnoonya school fees na rent kati awo bye byali binstressinga kati we nasasula school fees nezigwayo ne rent naggwayo nyumba nga ndaba erimu emmere kati awo kamwenoonyeze mimu wange omulungi okitegeera ekintu ekyo kati mpulira baithe nze mwoyandaga mwaka guno eno guyinza obutaggwako tuyinza okwambala gawuni because everything is ready yeah everything is ready like ekiba kyetaaga ki omukyala waali ali very prepared ebintu ebimu nze ebirabo bino bye bawa abasajja nabibooking addamu ezo gift shops ebisinga nabisasulako 50-60% 70%. Kati omusajja yabulako kati omusajja wajja mba ntandika obbakubira mpozi gwe wona orderinggayo ki nti ngato kati engato njagala size weight omusajja gwe nafunye ya size weight kati nali nakuwaako mmeka lwenja kukuba nakuwampako esi kati top up mumuwe okitegeera everything is prepared just omusajja yabadde abulako
Gown weeri nali nkugambye nali ngenda kujja negeze mu gowns naye nendaba nga birthday tuuse okutuuka tewegezamuyasembayo okwegeza mbayawukana okufuna omusajja nze story yoyo ndala eyange endala nze nina okukkiriza oli tannayagala nze ndi very prepared mu gown nze okimanyi mpuliriza ne podcasts z'abafumbo watandise ogenda mu stations nziwuliriza kuva last year preparing myself. That's good. Yeah. Submissive wife. Naye nze kuva dda munange njagala nnyo ebintu by'obufumbo. Kuva dda. Olaba bino obufumbo bwa weekend bw'obadde obwo tujja busobola obona bugaana. Ate luli bwe wafumba ejjinja lutwakkubira ku video. Ekintu ekyo mwakimpaayiriza. Nali mu Airbnb. Naye nga nti oyambadde vesti y'omusajja eya MTN. Jawa matunze sambala ebintu bya promotion. Na vesti ya white kirabika. Eya white nzimanyi oziruza. Iyo yali ya musajja kuba jjuka. Era ngula bintu nga by'abasajja. Twogera naawe. Omusikirize ky'omusajja nitukyayima bigango. Ekisikirize ne mukiraba emisana tuku. Shamimu olwanye nnyo. By the way, last year Shamimu walwana nnyo okukakasa abantu. Inti ki? Ntino nina omusajja ng'ogamba omusajja olinoonya linnya lye ansimanya obugere bukufuuyirira. Mwayawukana bwawukanye jjuka agendayo n'omufumbira n'emmere. Ewaka we mba nfumba kati nseefumbire ku mmere. Ewuwo tomanyiiwo. Ne wentambula neefumbira nga lwaki seefumbira. Kyali kirala. Kyali kirala. Saawa kwogera nti yatuwuubira nako. Kizibu. Abaana bakuba bu screen recording. Nakozesa mukono. Abaana bakola bu screen recording sengako bakakwata. Era bali ku live. Naye era olaba omuntu naye nanga agenda mu bufumbo obeera ogezesa. Kati osanga by that time nina omuntu kubanga nzi kati olaba nze wengwa mu love nyinza okugwa mu love nga ku Mande. Kati we tutandika okwogerezeganya we bakyogera. Oba nagamba would you be my girlfriend we batyo. Otuba mu talking stage so bintu bisinga already mba nabiraba dda. Otutandika we batyo okwogera nga ntandika otekawo optional wedding dates. Mudari yange sikugamba ng'omusajja. Mbeera nina optional wedding dates, mbeera nina optional venues. Kitegeera. Nga mwakatandika onnyumya. Talking stage. Onyumya omwo. Talking stage you can meet for a date or two. Ebintu ng'ebyo. Awo nga muli mu budates biki akyakunnyonnyola. Ng'ofuna gondi yo ddali. Ntekamu dates nga nnya. Tiwe tutabeera wano eyinza okubeera wano eyinza okubeera wano. Kati locations ekyanguwa tusobola okukolera wano oba wano. After that just in case nsooka nendaba gy'abeera nendaba gyembeera nendaba which one can work better for us. Kitegeera. Kati mba mbirowoozako ninga kati we tuba baakuzaala we tusooka okuzaala omwana omuwala. Manya kyagajjaawo awo. Kati ate ku papa ki? Nazo kyeziva zitajjira ddala. Engeri gy'okira nti okikoze nnyo ne titakola. Nyumya naye bunyumya todda obuzibu sikikola kusanyusa ye. Weesanyusa. Kiba kisanyusa. Kati we mwekyawa. Akatabo okasuula n'ogula kapya. You turn over a new leaf. You turn over a new leaf? Bakyogera kya mu Luganda. Obula ogenda mu leave. Producer yambanze. Si leave like webale. Obikula olupapula. Yes. Luli abatolulaba. Olaba obuzibu by the way tulina okuyiga ekintu kimu. Shamim. Abawala. Naddala abawala. N'abasajja ennaku zino eno naye nze ngamba ebintu bya relationships bino biraba Shamim byagala nnyo n'ebyomukwano na biki. Naye at the back of my mind kimanyi si kyakufiirako. Ekitegeera. Nsaba Mukama akuwa omukolo ogwagala. Ogwo ngenda gufuna. Era mulina okujja. But nino kisigazaamu nti ebintu bino si byakufiirako. At the end of the day omaliriza okoze ensobi. Because you're in a rush. Because abantu bagamba banaye nga tofumbirwa. Omanyi abantu abasinga bagenze mu relationships banguye okola emikolo just because buli ojja bagamba nga tofumbirwa.
tumaliriza tubalabya bakakola omukolo ate nkya bayomba ate buli omu yeerangira oyo adde ameketa amasepiki oyo adde akola bino tekyetaagisa. Real time with Mimi, munzikirize nsibule kalo tujja muzza nga twogera ku relationships. Nga twogerako eri abaana ab'obuwala ennaku zino beekyawa. Heartbreak zisusse ate nga kati n'abasajja beekyayi. Abasajja beekyayidde ddala nalabye Bruno nga mukambwe nga n'emisuwa gimwereeze weegiti nga nnyonnyola. Bruno alina sad story. So kati abakazi beekyayi abasajja beekyayi naye si myaka mikulu tebanneekyawako bana abatoototo myaka mikulu bakola gwa kweroga bo beeroga bweroza ate nabeeroga abo onkyaye kale kankuloge ofe okitegedde ekintu ekyo ekirimu omusajja ayenze yayenze nakaana ki ffenna tumufiirwe oba akaana ne bakajjawo stories muziraba ku TikTok omukazi yawendula tebemenya naawe bino bye twamanyira mbu nze ngende nnumba omuwala mbu twekube bali tebabikola bamanya bawanga yena naawe yakufunira apartment yewuwa yakuwadde n'akamotoka nga nze nkyali mu kawiishi kale oyo muwala ayingira mmeka abantu gye bali ayagala mmeka muntu atuuka n'anyumirwa zino program nga producer talina wagambira nti katirekeraawo ojjako gwe kenyini mbugaye nti kimala katuberekereze kansiibule karo tumute nammwe tubate mugende mukole ku mirimu emirala njagala kwebaza abali ku kamera Conrad naye Conrad kati gwe bonabola program zino nga bwoyogereramu ojja kujja buzinkukyazi ate aseka nalowooza muno byaseka binyumu ojja kujja buzitukukyazi so mutukkirize banaye tubasiibule nti musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.